Okay, yakatuka sagala kurisa okujja okutandika obutandisi video eno tugende mu maaso nga bulijjo nsooka n'akalowoozo era akalowoozo kalero njagala buli mwaka twali tekatuukakulu nnyo era musobole okukawuliriza bulungi nnyo naye bifo nga sinatandika n'akalowoozo kano njala mwotagengere eyeyita oludda oluvuganya akulira oludda oluvuganya mu paliamenti Mathias Mpuuga ajja ku video eno njagala abakulembeze bonna aba National Unity Platform bajja ku video eno naddala ba MPs njagala Yoseti Barota basira mutano wakala insere temzezide ensanga bisibo je ku video eno njagala mwena ba staff members abakola mu Uganda Airlines mujja ku video eno njagala bana Uganda mwenda mbere ku video eno kubanga n'ebintu byengendo balaga njala mufuna information mugitegeere abaddali mwaka kunkuna ategeere ensinga bwetambula mujja kutegeera kuba abantu tenategeera nsi bwetambula ensi etambula kubikukujju nsi banki bagamba wano nti Uganda emugira basibweri nenga mulowooza nsaaga ndoza mutandisa ojjiro zaako naamwe abaga muli mu movement mutandisa okulowooza ku Uganda entuufu kuba omusajja gwe muddinga ne temumanyi oyo gwe bayitayo Seti Bahurota basira mutano wakala jensi era damzezide ensanga bisibe kyayagala kyakola kimunimira kyakola tayagala kumanya so no yo mujja muwulira mujja mutegeera namwe abali mwenaale mujja mutegeera nti yaani alright ndoza nga bulijjo nsoka n'akalowoozo kalero akalowoozo kalero bifunga sinagenda kalowoozo njala mwotagingire Minister of Foreign Affairs mukulu Okero oli mabere ku video eno njala mwotagingire bana Uganda bonna bali mu ggwanga erya Dubai oba mu ggwanga erya United Arab Emirates buli kibuga kyonna njala mbere ku video eno njagala embassy ya Uganda e Abu Dhabi mubere ku video eno mwenda ba embassy staff abera mu ggwanga erya mwonga gigatira mu UAE mujja ku video eno ina message yammwe nga sinagenda kalowoozo ndoza katandike n'akalowoozo akalowoozo ka leero kagende buli muntu yenna ali ku kyeyo ng'okwata ensimbi zo n'ozisindika zidde eka zikole by'oyagala mwannyinaze oba muganda wange yenna ali eno ku kyeyo simanyi ggwanga kimwoli kana akalowoozo njala kuberekako gwe ng'omuntu nkutegeeza okunenkugamba nti ensimbi tezikubalirwa munno gwozeebalira era gwozimanyiimu obuzito bwazo omuntu atali nnyini nsimbi tazimanya mbuzito era tamanya butya bw'ozikola kati muganda wange yenna ali ku kyeyo nga tonnakwata mutitimbe gwa nsimbi gwo gusindika Kampala guwa muntu agukutetenkanyize oba akugulira ttaka oba akuzimbira nnyumba oba weza school fees z'abaana bo oba ina kyakukolera ekyamagezi nga gusubira kyamagezi ngenda kuwa akalowoozo kamu muganda wange tubonaabona nnyo okufuna ensimbi ezo ezikola projects ewaka naye si buli muntu ali Uganda nti mubi nenjala kuga nti ennamba esinga obungi y'abannayuganda bali e Kampala oba muganda wo oba mukoddomi wo oba mukwano gwo oba muntu gw'okozesa mu bizinesi zo ebiseera ebisinga abantu abo taba balungi newankubadde eri abalina abalungi era abakoledde ebintu byabwe babadde babisanzeewo gudo Enafu mu mubale nino bese njagala egere mmwe n'abannayuganda bali ku kyeyo ate nkonde eminge mmwe abasigala ewaka bannayuganda bakozesa bemubba bannange banyawo ne basaba bali e Kampala ng'omanyi muganda omukwano gwali ku kyeyo akusindikira akasente ke kakabe katono katya ng'akugambye kakolebwa ekintu nkusaba otutuusa obuvunaanyizibwa okolemu ekintu kyaba akusabye kubanga abasajja n'abakazi bana bali ku kyeyo beetetenkanya ne batuuka okusula we batalina kusula n'atuuka okulya emmere gy'atalina kulya n'atuuka otambuza ebigere ogenda ku mulimu nga tyantambuza bigere n'atuuka okuba nti asasula emisolo mu nsi mwali ng'awulira gye mumenya neyeefiriza akasente akatono kayinawo asobole okasindika akola ekintu e Kampala neggwe essajja ly'abeene n'okwata ensimbi ze abamu muzirya zonna ne ziggwawo abalamu mbayambako ne mubakolerako ebintu naye ne mukola gaddi byengalye ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaalema yeegweriire oba ne mukolako ekitundu ne musuulaawo nfunye okwemulugunya kungi nnyo eri bannayuganda ddala abali mu kuzimba oba okugula ettaka omuntu akusindikira sente omugulira poloti bwati omugulidde mu lutobazi omugulira poloti eriko enkaana bwati omugulidde poloti enkaana ng'eriko enkaana ng'oba ng'akuzimba ennyumba muzikomya mu musingi ennyumba muzikomya ku wolopuleeti ne mubula n'ensimbi z'abaana oba ez'abakyala bano ne mbasindikira ebifaananyi by'ennyumba enfu ate ne mbafuula bazibu bo nga bali babaweereza ensimbi kyenjagala obbagamba abantu bano bambi
si bantu babi ne Bafudde ababi. At least mukoleke ekintu kimu nti omuntu baba kuwaddeko million nga kuwadde million gyagenda gy'obosaasaanya lwakiri munnange lyako emitwalo 5 oba 10 naye kwate million n'ogiyayo n'oba okulya emitwalo 5 n'ogalya kiba kibi nnyo. Abantu bano beerekereza bingi nnyo Bulaya tabeerekamu bwe ntegeeza bula sitegeeza nsi z'abazungu zokka omuntu yenna afuluma eggwanga Uganda ng'alifulumye aba ali Bulaya oba ali Sudaani oba ali Kenya oba ali Tanzania oba ali Congo aba ali Bulaya. Bambi tubasaba n'obuwombeefu bannyinaffe baabo ne baganda baffe bali mu kkawa amaziga amayitirivu naddamu abantu baalikeeka mulekeraawo okweyisanga ebisolo. Singa olunaku lukyo olunaku lumu mu kalowoozo ka leero mmwe abali Uganda kano n'abakwata mwena n'abazze e Bulaya abali ku Bulaya ne badde e Uganda lwe mujja otutegeera nti okulya ssente z'omuntu ali ku kyeyo kibi nnyo. Omuntu bw'akusabanga oba akutaddemu obwesige omukolera ekintu aba akusabye akutaddemu obwesige naye mmwe kyemukola kintu kibi nnyo. Mulekeraawo okubuzaabuza n'okuyisa olugaayo n'okubba abantu abali ku kyeyo kubanga nina complaints nnyingi nnyo nga mubbye abaana ababadde bazimba mubbye basemaka abadde bamaliriza amayumba gaabwe mubagulidde poloti mu ntobazi ezimu zankaana ezimu teziriiyo endala ssente mwaziriira ddala ne mutazituusa gye zirina kulaga. Kikabadde akalowoozo ka leero mweddeko abali e Kampala nammwe abali mu diaspora nga muwuliriza ssente zammwe sooka omanye muntu ki gw'osindikira ssente era obungi bwa ssente bw'osindikira omuntu asobola okumanaginga olw'ensonga ssente kikemo ate ssente tekubalira munno. Ojja kukwata obukadde 10 obw'omuntu nga mu bulamu bwe tabukwatangako nga ne bw'omuwa miliyoni ng'ayimiridde mu public ajja kunoonya wazisooseka nga talaba wafunye akatengo. Sooka omanye gwewa ssente ali used oba amanyiddwa yeemanyiriza okukwata ku ssente. Waliwo omuntu gwewa miliyoni n'atandika n'okukankana nawulira nga amasannyalaze gamukubye ng'ezo ssente zimukyankalanyiza. Kati gw'oli ku kyo osindise miliyoni 10 osindise miliyoni 3 osindise miliyoni 4 ziwereza omuntu e Kampala ekigenda omujjira mu kirowoozo nti gwazisindise oli mugagga n'atamanya nti ssente zonna ezejjeeko omalirize projekiti eyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati musooke nga tonnatta kibe osooka kikeneya ndusu bw'oba okola project gikolere ku peesi ya wansi sooka osindikengayo bwe ssente bwa muswa bakole ate nga banabaga nti bw'oba okola project e Kampala toteeka maggi mu kisero kimu. Kwata omuntu gweweesiga nti yalina okukolera project naye omuteekeko omuntu amusupervisinga ng'amulengera buli kimu kyakula kuwa lipooti. Otherwise bw'okwata amaggi gonna nogateeka mu kisero kimu n'oba obuyinza omuntu omwo oba ogenze y'ensonga ki mu kampuni mubeeramu top manager ne bamanagers abaddako kubanga buli omu alina kubeera overseer wamu ne kulabira munne so nayo alina project. Lwaki lwanga olina omuntu gw'otaddemu obwesige fuba okulanga olina omuntu gw'omuteekako amulinnya kagere oba nga bakola emirimu egifaanagana abe ng'asobola okukola ki okubanga amonitaringa okubanga olina okukola loosi. Kikabadde akalowoozo ka leero era nkafundikidde bwetu. Kati ngenze ku kiggulano gye. Ekiggulano gye kya leero kigenda mwenna Bannayuganda gye muli. Kyannaku nnyo okubeera nti Bannayuganda temumanyi obuvunaanyizibwa mu nsi Uganda. Kyannaku nnyo Bannayuganda okwesulayo gwa naggamba ng'ensi yammwe bagitwala. Kyannaku nnyo okuba emiranga ng'ogikubira ku poliisi naye nga ne poliisi yennyini ebola kukuba emiranga tesobola kukuyamba. Y'embeera Bannayuganda mwe tutuuse. Embeera gye tulimu nti Bannayuganda tukyamanyi tuli Bannayuganda tulaka tuli bagwira. Ebikolobero ebitukolebwako emisana ttuku nga tosobola kwerwanako kikyamu nnyo. Kino ekiggulano gikyaliro ngenda kiteeka mussa lyakutegeeza Bannayuganda mwena gye muli. Gy'okoma okwetuulako ne bakutuuzaako akayinja n'otasobola kwesumululako fuga bbi oba ogenda kufa wumbula. Ntwala okusasira kwange eri famire ya Mwami Mugambwa. Mwami Mugambwa otwogerera essaawa zino yazzemu n'alumbibwa omwami weruweru era amaka ge ne gakondebwa emmere n'ebintu ne bisaayibwa buli kimu ne kitwalibwa abaana bonna ne basaasaana nga bulijjo bwe batera okukola. Kino ani akikola be basajja abalina amannya ag'Ekiganda naye nga ate basajja Banyarwanda abakola omulimu guno. Gwe njagala kubuuza akyunya Munnayuganda munno mu nsi mw'oli. Golooza enseno gy'olimu ogenda gikungula kwenkana ki? Era ettaka ly'osendako munno kwatudde ogenda ddiwangalyako kyenkana ki? Kyensooka okubuuza nga tonakola ffujjo ku munno. Eno ensi tuyitako buyisi akoowa yagivira tuli mukka. Musajja mukulu ali myaka egimuubidde akatambaala n'atera okuva ku nsi naye n'omujojobya
olutalo lwalimu olwo yalimu bamujjujjubya okuleta Museveni weyandibadde afunira emirembe ate kennyini mmwe be yalonda mu mutawaanya musuubidde nti omuntu oyo n'abane bagenda kubalowoleza ki lwaki mwekulira kabazzi kugulu kyembuuza obukyayo musiga mugenda bokomyawa mbuuza obukyayo musiga mugenda bokomyawa kino ekibuuzo kibuuza ne Museveni obukyayo musiga ku bannayuganda mugenda bokomyawa ssemateeka wa Uganda ffenna atuwa eddembe nti tuli bannayuganda kyenkanye tekuli munnayuganda asukulwe ku munnayuganda munne naye munnange waliwo akabinja k'abantu abajja okusaanyawo eggwanga abeefudde nampulira zibi bo nga baliwo okucunya bannaabwe nga balowooza tebagenda basingako naye mbagamba obukyayi bw'osiga Bibuli etugamba nti kyosiga kyokungula obukyayi bw'omu okusiga mujja bufunamu mu kiro ate nga z'amayinja effujjo lye mukola ku bannayuganda mujja dikungula okusinga kuli mu bakozeeko obutembo mukola ku bannayuganda bajja bubakolako kusinga mu bakozeeko obubbi mukola ku bannayuganda bajja bubakolako kusinga mu bakozeeko obukyayi obutaagaliza enkwe bye mutedde ku bannayuganda mujja kifuwa nga mukizza munda buli kintu kiriko entandika n'enkomerero omuntu yenna wanga ogoba musajja munno omulekanga mwezi n'akozza Museveni n'akabinja kakabanyampi mugoba bannayuganda emisinde mwagala basussa nsalo bayingire amawanga amala naye mbagamba mulekeemu embirezi n'abazza kasajja katono okanyomera mitala wa mugga engero zino nzogera zirivaayo eri abantu abali mu Uganda nga bakola ebikolo birimu okusinga ne bimukola kati bejjusa lwaki babikola mulemeddwa okutegeera mu buno obudde bwe tulimu nti buli wakola effujjo bajja kusasula musigadde mukola effujjo muvuma mujerega musiba mutta mubba muwaayiriza mukola buli kyesana kyonna okuwona amanya g'abannammwe naye okalya ddakaddadda obudde bugenda kukyuka nga bwetolodde bweti ng'eyali agoba omuntu ate gobaza livansi gobagoba naye ate gojja kudduka nnyo okusinga gw'obadde ogoba nkiddamu essaawa zino ali mugoba bannayuganda ojja kudduka nnyo emisinde okwetaasa singa gw'ogoba n'atuuka ekiseera n'akoowa n'agaa nti kati naye kati neekyusirize neegobera omuntu ono ojja kuyita ne woolina okukoma ekyo kyo nkibagambe kyo kibadde ekigwa lugi kya leero kati ntandise vidiyo eyandeese olwaleero simanyi wenyeza kutandikira naye nga sinatandika kamatumirako mikwano gyange gino mu bwangu ndyoke ngende ntumidde ku mukwano gwe gwayita Kitooke onno Kitooke obbi wange twasoma naye ku Ndabagereka primary school awo ku luguudo lwa Mwanga 2 abamanyiyo ku mbuzi wa ku Ndabagereka primary school basenda tetukyalina amasomero so muganda wange Kitooke former national champion boxer nkutumiddeko mu US woli kansubire nti oli bulungi gyebalako gyotusaako engalo ntumiddeko neko obbi wange era omulala Badru Lusambya former world champion nawe nkutumiddeko kansubire nti Buganda Bupade akyali mulamu kuba tuludde okulabagana ntumiddeko muganda wange Hope Mukibi onawo oli nkutumiddeko muganda wange Selector Williams nkutumiddeko mukyala Margaret Nanyonga USA nkulamusizaako mukyala Evelyn Bagala nkulamusizaako Becca Boston mukyala Gina mukyala Rachel Dorothy Stewart Kakwerege Sudani ndoza nawe kuoli kuno okulamusizaako ne Honorable Batte nawe okulamusizaako abantu bensobodde okulamusizaako lwaleero nga sinagenda ku video eyo yaleero namwe mwenna batumiddeko mwenna abanjagala abangoberera simanyi wengenda tandika video eno olwaleero kubanga amawulire namangi naye ndowooza kantandikire wa kubanga nantandise nono omukyala naye ndaba ate kigenda kifuuka diversion katega kyali mawulire ne kansooke bwe nti alright nga bwe nabagamba nti buli nsi etuuka ekiseera nga badde agobagobagoba bwe twogerera essaawa zino nabagamba nti waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo wakati w'abantu abaagala okutwala ensi Uganda nabo bennyini baagala kwetta nga bwe twogerera essaawa zino okuva ku Sunday ewedde n'amawulire ge nasikipinga nga nesigabawa nga nkyetegereza ensooka zino wabula nayongedde ogakonfaminga naye nkitegeera nti waliwo olutalo ssematalo wakati wa Muhoozi Kanyirugaba Janet Wepo ne mukoddomi waabwe agobayita Odrek Lwabwogo era ku Sunday ewedde oludalo lw'okwesero Monday bamusindikira amagye amayitirivu agali mu ngoye eza bulijjo
neza uniform mu makage agasangibwa ebyo bajja mu Arkwright lwaboogo ne bamusalako ne batamukkiriza na kufuluma mu nju wadde okwogera ekigambo kyonna okukuba essimu nakati mwakyali mu under house arrest nga takkirizibwa kwogera ekigambo kyonna wadde okubaako kyayogera. Kiteeberezebwa nti omusajja ono lwaboogo naye alina akakoko ke olw'ensonga nti kitebe ennaku ziruma mu kyuja kati yagamba nange nteeka okukolawo ekyokukola kati ate nga muhoza akimanyi nti lwaboogo ono maama we Janet oba mujja wa maama we Janet ye muntu gwayagala asikire entebe ya kitaawe so nga ate nono agate kijja kusoboka kati buli omwalina orders zize bwe muwulira ng'emberenge zibalukidde buli side temwewunyaga kubanga Katonda alina enteekateeka ezize gwe opulaninga byo nga nawe apulaninga byo tuli mu kubafutiza balwanyisa naye nga nabo bennyini munda muli berwanyisa kati bwe abadde anoonya lwaboogo okumala wiiki nnamba kimanye nti ali mu Arkwright ebwe bajja ali mu under house arrest on orders of Muhoozi Kanyirugaba nga tamukkiriza dde okwekyusa kubanga amanyi nti essaawa nawe nawe beegwako bayinza okweryawo so kati olw'okuba nti oli alina amagye yatadde n'amuteeka mu under house arrest era ali mu maka gawe wajja Arkwright mwali bwe bamusibidde tavaamu okulya asobola okukola ki naye okufuluma bw'okuba essimu wa takisobola so no mutegeere biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kandoza kantandike n'omukyalo ono kubanga kyekiriko then ngende kumbawa amawulire amala. Mwenna nzize mbagamba ebiseera bisinga netenga nemuloza nti sinsaaga n'ebintu bino. Nabagamba nti Uganda ng'eggwa kati tuna kintu kyonna. We don't own anything. In Uganda, we as Ugandans, we don't own anything. And everything in Uganda is owned by Museveni and his family. Nusa mugenda mukira bulungi nnyo. Even the national budget ya Uganda is owned by Museveni. He's just using the parliament and the Minister of Finance to read and to request for money. But the remaining things are controlled and owned by Yoseti Bahabro Sabasira Mutano Wakarekezi. We don't have anything. That's the reason why buli muna Uganda joli tosobola kufuna service buli mu diaspora. Ne bwofa tebafaayo, ne bwofuna ebizibu tebafaayo buli mu akola gugwe. Wetwogerera ensasa genda gibagamba dda bino ebizzeewo gano si mawulire abadde amanyi video zange azira gano si mawulire. Kitya nabagamba nti Katonda jjave mu Yoseeri bamujje mu bukulembeze tutandika omukolako profile ne mukyala we njagala ko na Bojjolo Ssenyonyi oba kuno kuwolebera akakosaliramu oyise mu profile z'abantu bangi abakozi ba government n'obaswaza n'obateeka ku mmeeza ne waliwo ekizibu ekiri mu Uganda kyotamanyi education system yaffe nfu kubanga eridingibwa obeekulira omukyala yakuba mu senior 2 nga n'empapula njingirire tazirina. Njagala okolera ekintu eki oli musajja muganda naye weside eri njagala okolera ekintu kimu waliwuddeko olugero lugamba nti obudde butuuse enjuba gyeteeka ebigere ng'oba oyagala okumanya olugero ekitufu twagala otuyitire Janet oba Minister of Education yonna n'agikulira bajja mu Kosase otandika okubuuza omu ku omu parliament egenda kuvako ambaati gaggwe abamu bayinza okwefukira obutadda nakubeera mu komiti eyo. Njagala kugamba mukama wange bano bonna bano si babbi yita Minister of Education otandika obabuuza education background ng'otandikire ku Janet Kembabazi mujja kuwulira pale batagikubeko omuliro mujja kitegeera soko yite Janet Kembabazi awo n'ekiprogramu kye kyonna ekya Minister of Education mujja kuwulira ekinaafa mu yebiraka nabagamba mujja kukakasa nti gavumenti ya Museveni abaasoma batini nnyo abasinga bonna baffere mpapula za nasaloli ne baga ne parliament yennyini eyo UNEB esimbe wali ne Minister of Education ne Minister of Education basimbe wali afulumano nga ina certificate ya P7 eya senior 4 oba diploma nga oligino nga si ya nasalodi yabasigala mu parliament ogenda kumalayo parliament yonna nga ne diguli ze basinga zino zonna za nasa ndoza mugenda mu kiprovinga ne bagamba Museveni bwabanga ayagala omuntu afuke minister Museveni ayagala ko omuntu omulimu he doesn't care wasoma ki oba tewasoma yaba akuwadde akumaze. Omukyalo ono mumwogeddeko mawulire biki baleese naye ekinyusi kiri kiti one omukyalo ono na Uganda ndowooza ekyandibadde ekinyusi kyandibadde nti ebintu byeyasoma bimuteeka mu kifo Museveni kye yamuwa. In the first place omukyalo oyo temumumanyi kambako history omukyalo oyo muwala w'omugenzi bamutula kaki omusajja oyo yali MP era nga mu gavumenti ya Bote yali MP naye ng'era ssente zonna bwe yazikolanga yazisasulanga Yoseriti Bahabura Tabase Mutano Wakarekezi ogulamu ebyokulwanyisa n'okubiwa abayeekera. Nkiddamu omukyalo oyo kitaawe yali MP mu Bote's regime
Bamutulachi yali tata wono omwana Jennifer. Yali MP mu biseera bya Obote. Naye nga bw'afuna omusala gwe gwonna agukwata n'agusasula Museveni okuba nti agula ebyokulwanyisa n'okutambuza obuyeekera. Obote bwe yakimanya n'akwata Gayo n'amutta. Kati bw'akwata Gayo n'amutta Museveni ndowooza n'asirika. Kati okusasula omwana ono okumuwa omulimu guno it's not a coincidence. So kyenjagala mutegeere nti ontali mu ofiisi eyo ng'alimu yagwa mu Bino. Kyovula mwambuuza nti yasoma omulimu yagufuna atya nti omulimu nagufuna ku ssimu. Eyazza omukiikirira n'abagamba nti omulimu naye Katumba Wamala yaŋŋamba ng'omuwe. Katumba Wamala yamukubira essimu yali Museveni mulage nti omuwa omulimu. Of course era ne bagumuwa. So ekizibu kiri kiti. Bw'omwakebedde mu byofaayo y'omukyalo no ku nsoma ye nga senior force certificate tagirina, talina transcript ya Makerere University tagirina, n'ebirala bingi. N'ekyo si kye kyandibadde ekikulu. Ekikulu kyandibadde nti office gye baamukwasa mu field eyo yasomamuko ekituufu kiri nti field tagisomangamu. Diguli gye yasoma bagiyita swaswa. Swaswa abagimanyi obulungi diguli eyo esomebwa abantu abakola community service nga bagenda kuweereza abantu mu bitongole gamba nga NGOs. Kye tuyita community service and community administration kye kigwayo swaswa. Community works and social administration yeyo diguli gye bayita swaswa. So omukyalo ono yali tateekeddwa kubeera mu office eyo olw'ensonga nti field ne qualification zaalina tezirina kubeera mu airline. Ndio okuba nti Museveni abadde amukozesa emirimu mingi nnyo kati njala ndubavire ku ntono y'ensonga lwaki nti omukyalo ono abadde yafuna omulimu ogwo. Bitandika bitya. Omukyalo ono yes yasomako lwakuba nti empapula zitankanibwa naye that's not the problem. Office ya agirimu nenga agirimu from the order from above nenga field mwali siri yasoma nga talina mwene experience agina luddawa. Omukyalo ono Jennifer bamutulachi ono mumulabula byawo ne bamutulachi mukozi wa state is a state agent as in a spy. Mukyala mbega wa state bamukozi wa ISO nga emirimu gye gisinga obungi abadde agikolera mu Sheraton Hotel Kampala nga bwe yava ku university yatandika okukola era gye bamujja n'atandika okukola emirimu egyo. Omanyize byange embyogera biri reference. Omukyalo ono bwe yagenda mu Sheraton okufuna omulimu yagenda mu department gye tuyita department ey'abakitunzi marketing. Gyabaddemu ng'amyuka marketing okutuusa lwe bamujjayo ne bamuleeta eno. Abali mu marketing mukimanyi bulungi nnyo. Marketing and public relations. So abadde kitunzi ng'ate bwakolagana ensonga z'abantu babulijjo mu Sheraton Hotel akoledemu ebbanga ddene nnyo. Era yono wano bulungi nnyo omanyize byange ebeerako reference. Saagala muntu agenda omusajja yayogedde information teriko reference y'oyo omukyala ng'ali ku Sheraton Hotel gy'abadde akola ebbanga lyonna yoyo mugire bulungi Sheraton Hotel yono wano ng'akola mu Sheraton. Mirimu ki gye yali akola mu Sheraton awo njagala nzije. Mirimu ki gye yali akola mu Sheraton wenjagala nzije. Ayabas. Omukyalo ono okola mu Sheraton Yosseriti bahabula tabasira mutano wa Karekezi bw'abadde nga alina okulya oba okusula ng'omukyalo ono yakola ku nsonga za Yosseri zonna okumutegekera w'anaatuula, okumutegekera lumu mw'anaasula, okumutegekera ebyokulya n'ebyokunywa n'okubitesitinga byonna. Ng'ovudde ne kwegya emirimu omukyalo ono abadde chief spy coordinator okugaba ku information yonna ekwatagana ku target za Museveni within the hotel facilities mu Uganda wonna mu Kampala wonna. Nkiddamu omukyalo ono abadde ng'oggyeko ebintu by'adde akola Yosseri mu Sheraton Hotel okuba nti abadde amutegekera olumu abagenzi osula nga yagitegeka yamanya by'anaalya n'abitesitinga n'ebyokunywa yanaamanya ne buli kimu. Kati ng'oggyeko ebyo byonna omukyalo ono yabadde nga spy network ya Museveni mu Sheraton Hotel ne hoteli zenene zonna mu Kampala ng'ono alina mu network eyeera nga yiripoota yaripotinga. Okitegedde bulungi nnyo. Kati muyinza okulooza nti omukyalo ono waleero si waleero
bano babeera nga bakola emirimu gy'abasajja nga muloza tebaliyo wuuyo mumulaba wuuyo si wa leero mumuyinza okuza mulabye leero bano ba spy Museveni alina network gye mutamanyi era kyovula bwe yazze yakugambye ekigambo kimu nti nze omulimu nagusanga bagumpadde dda okitegeera so omukyalo oyo gye emirimu gy'abadde akola era nga yava mu Sheraton ne baleka bamutwala akole emirimu egyo bulungi nnyo ndoza mukiraba n'omukyalo ono bagenda eyabba Bank of Uganda n'adduka nadde waabwe Rwanda mula bwafaanana kwega yakozesa abantu nga tajja kufaayo yakozesa bantu be okitegeera bulungi so kati ono bamujja mu Sheraton mu kutunda amasowaani g'emmere omanyi marketing bo mulimu gwabwe kufuna bakasitoma na kutambuza mirimu gya hoteli so omukyalo nabadde mu marketing era ng'akola emirimu gye so badde akola emirimu gye bulungi nnyo naganda muwulira gondoza mwagala bidda fetunoonyereza ntumanya nti ono mukyala abadde ani gyali yensonga lwaki omukyalo bwe yabadde ayogala arrogantly about the question ezibadde zimbuuzibwa nayogera agala kubanga alinako backup kati fun enough kambazidizeyo olugero emabega musooke mutegere Yoseeri ng'omuntu ye naturally musajja mubbi takola kintu nga tamaze kibala bw'akola ekintu ng'amaze kibala mbagambye budget ya Uganda Museveni yaji owninga Museveni tateeka muntu mu kifo nga tagenda mufunako commission njagala bawa reference buli CEO wa company oba CEO w'ekitongole kyonna kyabadde ekiri mu Uganda ng'abadde afuna omusala oguli abnormal omusala guba kuliko commission katugamba oli akulira National Water oli akulira Uganda Revenue Authority oli akulira kiki ne Jennifer Musiiwa beera nga afuna millions of money omusala oguna gubeera ku commission njala bagamba olaba naawe kadama oba housemaid oba house manager mu Saudi Arabia bw'ofuna miliyoni omwezi ogusooka n'omwezi ogwokubiri oddamu onoonyirira naye omukyala afuna miliyoni 87 mwezi atunulanga akoze ebintu ate ng'akoze ebintu kati kakuta sifuli ezibaddemu akatogo kati lw'omanya nti waliwo ekizibu ekigenda mu maaso nkiddamu house manager aje Saudi Arabia ne Dubai nti ofuna miliyoni 1.8 n'onyirira tama ne ligejja nobanga bino ebigundi ebindazi bya buffalo naye omukazi afuna miliyoni 87 hard cash atulanga akoze ebintu naye nga akoze entamwezi yadebiddemu akatogo nolowooza mugwanga tuufu lino eggwanga fu system eriyete Museveni akwata omuntu namuteeka mu kitongole n'amuwa powers zonna n'amuwa n'omusaala muyitirivu naye ng'omusaala ogwo mbita omukyalo ono bw'omutira agenda kugusayininga nti afuna miliyoni 87 naye nga bw'amala zisayininga wali ayina akasenge mwagenda n'ajjako ezisigadde n'obeera zikima n'azitwala. That is the fact. Omukyalo ne actual sense singa amutwala mbasajja amanyi okubuuliriza ajja bagamba ekituufu kirindi ezo sente zo muzirambiva planestefuna netajja kibagamba. The fact is okusonda information gyenfunye nti omukyala bw'amala osayiningayo miliyoni 97 asigaza miliyoni ekitonde 15 ku abiri esigadde zonna zirina abazikima ne bazitwala. Ekyo abali mu gavumenti bakimanyi bulungi nnyo, abali mu bitongole by'amaanyi Museveni abateeka bakimanyi bulungi nnyo. Okitegeera nga buli ministry bwefuna budget yayo mu national budget, then permanent secretary nayawulako sente zigendebwa mu Museveni kuzaafulumye ku budget n'abaana abakozi abasinga mu gavumenti bati babikola. Kati eyo nga nvuddeyo ng'oyagala okukakasa ekigambo kino kyenkugambye mu nsi yonna ono ye CEO abadde asinga okusasula sente nnyingi ng'atali takulifanga okubeera mu office eyo. Sente zaafuna bw'ozikubaganyamu oyinza okutya. Omukyalo ono sente zaafuna afuna obukadde 47. Kitegeeza bw'okubisaamu ennaku 3 mu lumu omukyalo ono buli lunaku afuna obukadde 8. Bw'oziza mu sente za Amerika afuna $375 olunaku. $735 zaafuna olunaku bukadde 2.8. Atandika okukola ssaawa katugambe 3 nanyuka saa 11 nanyuka n'obukadde 2.8 per day zaafuna. Naye twagala kubuuza omukyalo ono yafunye omulimu yagufuna era abadde agukola. Sente zonna z'abadde afuna ebbanga lino lyonna abadde azitwala wa era nga zimuyamba ki kyatajja bagamba. Ekirungi ntimutegedde kubanga ne public service mujja tuko ng'empapula ezinoonyeza ku musaala gw'oyo mukyala nga teziriyo. To prove this mujja tuka public service munoonye sente z'omukyalo nga mu mpapula teziriyo kubanga yamanyi eyamuwa omulimu. Ekyo kimaze
mbagambe omukyalo oyo Museveni kenyini yamuwa omulimu bino byonna baba bazze byonna bya bulimba katugenze maaso oyo mukyala diguli gibagaje yasoma nembagamba history wabadde yakolanga mu Sheraton gyabadde akola naye ng'emirimu gyabadde akola mu Sheraton okumulwadinga omulimu ogwo mbagambye abantu bangi abanene mu gavumenti abanene mu bitongole bagenda nafe ebintu mutategeera mbuzo omuntu yafudde kikaki yabaddeko yalidde wali mbere muwote Museveni alina buli agent buli sekita yonna gwotalowooza nti alinawo omuntu koza olangenza kulya mu Sheraton ngenda kulya ku speakers road nenga nakuwa amazzi ku meeza ne state agent temujja kitegeera nga maze batta bamalewo so omukyalo ono yali embeera zino abadde akola ku Museveni n'okuspayinga n'okukola ebintu byonna byabadde akola okuba nti atuuse waalina okubeera y'ensonga lwaki ayogezza amaanyi ago n'okutandika okwogera ebigere bitakwatagana lw'ensonga that is their arrogance naye ng'omukyalo n'akola omulimu okusinziira emirimu gye yakoleranga kitaawe emirimu gye yakoleranga Museveni okitegeera emirimu gye yakoleranga Museveni y'ensonga lwaki omukyalo oyo yali rewarded omulimu ogwo naye nabagamba recently ne mbagamba nti Uganda Airlines gye muyita Uganda Airlines ennyonyi si ya Uganda ne mulowooza nti nsaaga Uganda Airlines eno n'erinnya lyennyini Uganda Airlines erinnya lino lyali lyatwalibwa dda ne ruutusi zonna ez'ennyonyi era tetulina nnyonyi ku migabo 10 egya Uganda Airlines Uganda ng'eggwanga tulinako emigabo 15 emigabo 85 gya First Family Museveni yagivunaanyizibwako so this means this is a private company it's not a government company so kosase n'abalamu n'ababi ba parliament njagala babuli oyo bitongole mutaddamu kubuuzaako these are private companies nenga zituli zikyafuna ssente okuva mu national treasury ne mu national budget so buli abuuza omukyalo ono mubabuuza naye nga mubabuuliza mukowe kyamu olw'ensonga this is a private company with a Ugandan flag and a Ugandan flag with a national emblem nenga babikozesanga to camouflage this is a private company if you want to prove this mutegere bye tubagamba wotwogerera ennyonyi yennyini gye mugamba nti ennyonyi yaggwanga Uganda kambalage nabagamba ennyonyi baleeta migangatika nga mulowooza nsaaga ennyonyi yennyini ekika kya Bombardier kampuni yaggalawo dda naye bano abasajja olw'okuba nti babbi baanoonye ennyonyi jjukira ensi yonna eba egenda ggula ennyonyi egenda mu kampuni ezikyakola n'eteekayo oda zaayo ne bagikolera ennyonyi nezifuma mu factory nga bazikoze olw'okuba nti Museveni ne banne babbi baali mugenda mu Boeing kuba yeesinga okukola ennyonyi mu nsi yonna ne bagenda mu kampuni ya Bombardier eyaggalawo edda ne banoonyereza ne bavuga nti Bombardier yaggalawo dda naye waliwo ba private partner companies ezaalina ennyonyi zalisembeyo okubanga bazikuze oba bazikozesa ne bagamba zijja tukolera ne bagenda ne basanga ebinyonyi ebyali olwedde ebiterekeddwa ne bakola diiru ennyonyi zino ne baddamu bazimbiramu emitungu nabyokola munda bulungi nnyo ne bazifuuyira langi kyobula nti ennyonyi zino ennene zaalwawo okujja buno Bombardier bwasooka okujja kati ekyalwisa ennyonyi zino baali bakyazikola kye tuyita abakazi bakiyita makeup baali bakyazikuba makeup ennyonyi zo baali bakyazikuba makeup nozookira zisobola okukola ki okuba nti zisobola okutambula kyovula n'omukujja ennyonyi zino zaatuka ku station nga kewa ne ziwumula bazifuuyira amazzi okunnyogoga ziryoke zituuke bwe baali batukuza ebinyonyi ebifu kati ennyonyi yiino tennaweza dde emyaka 3 oba 4 mu service ekyo kyokka ekyavudde ku nnyonyi eyo nnyonyi batekyasobola kukola ekyo kyokka ogwo muwulenge gwolaba waggulu wali mu nkoona y'ennyonyi wali ennyonyi batekyasobola kubuuka ebanfukya ne baga nti ennyonyi zino baagula mivumba kati makeup yavuddeko abakyala munanjule mba mwesize makeup musana mutandika okutuyana ne makeup n'ayiika amatafaali ge kajansi ne gayiika kati n'ennyonyi zino zatandise okubumbuluka nga makeup gwe bazigulirako wuno atandise okuyiika wuuyo yiyo ennyonyi ya Uganda emwezo gati si Uganda Airline yiyo Uganda Airline zatandise okubumbulukuka fira gwe bateekako n'ebyo bayokirako byonna byo bitandise okuvaayo bitandise okuyiika kitegeeza ki ennyonyi eno egenda kugwa wansi etta abantu ate Ugandan government batandika ogibanja okusasula ssente z'abantu emiramba bafidde mu nnyonyi zino kati mbw amagezi gaagano omuntu yenna ng'okyayagala obulamu bwo va ku Uganda Airlines ekisooka ennyonyi si yaggwanga nnyonyi ya Museveni ng'omuntu ekyokubiri mugenda tuula mu ddebe lituuke mu bbanga
turbulence ziri kube zigo wansi zibibyo enyonyi batajakirizibwa kubuuka iyo teyina weyita mu nsi yonna tekkirizibwa kubuuka kati muzituule mujja kufanga mutegedde in the process bwemba mwagamba this is a private company omugenzi Idi Amin Dada oyalekera Uganda Airlines nga mazo gisettinga bulungi nnyo ne bamutwala nabo gise mufungize omukulu ono Idi Amin Dada yalekawo Uganda Airlines ng'ekitongole kya Uganda nga kiri fully facilitated by the nation ate nga kyeddiza amagoba utogerede sawa zino bukyanga Uganda Airlines bagireta mu services teboogerangako magoba ge yali yekoze okujjako okujja sente mu National Treasury okuzifacilitatinga sente zino nga bazijja mu National Treasury okufacilitatinga Uganda Airlines zigenda direct wa Museveni naye nga ate the true owner of this company is Museveni and his family era nga n'erinnya Uganda Airlines bagenda okugizaawo Museveni ne Sam Kuteesa bamala kwekuba mpi oba kwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti ate kati n'amanya twagatwala routes twazitunda abantu bano bananyini airlines eno era abantu bananyini routes zonna omugenzi Idi Amin zaleka mu Uganda ng'ekola Uganda Airlines during Amin's regime bayina routes 24 okwetoola ensi yonna across the globe muno Sam Kuteesa ne batwala erinnya Uganda Airlines Sam Kuteesa Andrew Mwenda lwabwogo ne Janet Wapone Museveni ne mutabani we batwala Uganda Airlines erinnya era bakyayinako monopoly bino bino batuzabuza kati routes zino 24 zonna kwaliko route ey'omu Europe kwaliko route ey'omu Asia across Africa, Middle East, USA, France, Roma, Rwanda, Italy, neza Africa yonna nga tulina routes 24 nga zonna Uganda yazigula ku sente zaazo njala kubuuza mu bana Uganda Airlines egenda mpoze mu nsi ki kubanga zino routes 24 zonna baziguza dda company engwira okufuna route emu kikwetaagisa obukadde bwa ddolo gifuna kubanga luto ejo bogendamu oba inayo ne parking y'ennyonyi oyina okuparkinga kati bonna bino ebintu babyeddiza ne babitwala ensonga lwaki nti ensi tesobola kukula kuba tetulinako kintu kyaffe mulyoke mutegeere bulungi bwe muyina okulwana okununa ensi emutalwane ensi yammwe abasajja bagitwala dda kati awo wetuli ekyo maze kitegeere ky'omukyalo oyo n'ennyonyi zammwe muzitegedde bulungi mbagambye mukyala wuuno yava mu Sheraton nga amaze okukola emirimu gya Museveni mukumusasulamu n'amutwala n'abeera mu nnyonyi ze era gy'abadde akola so naawo we tugende ku information endala kati information endala njagala nsooke malirize ndi okengende ku information endala okay information endala yiino njagala kusaba famire y'omugenzi Kakooza omwami ono eyavudde Bungereza n'akuba embaga mawuuno nga n'omwezi tegunnayita nze embaga saagigobera n'ebyali mu mbaga y'Essaabitege n'abeera ku social media ne somehow somewhere nategedde nti alina wankwatirako ekitone ennyo nga bwe tumanyi nti mu Buganda family zisinkana nawulidde buwuliza nolanga nti ngenda kuziika ne mugogera kuziika nti anti mutu wayafudde nga kuwonze kale kitalo ya anti gundi naye mbadde ndi wano ne ntandika okufuna ebibuuzo ne drone ezimu ne ziŋŋamba brother omusajja omuganda yafudde yakola embaga ey'obuwumbi bw'ensimbi nti tegeeza family members be basooke batule wansi beebuuze enfa ya muganda bwe yafudde yabaddemu kye tuyita foreplay enfa y'omugenzi Kakooza erimu omukono ogutalabika gutya omugenzi Kakooza abadde abeera Bungereza nga gyali akola emirimu gye badde ebbanga ddene nnyo nadda ayanjula omukyala akube n'embaga kiyakola embaga yasula n'ebidaala era obulamu bwe gye bwakomekeredde yabadde agenze kye tuyita honeymoon oba okwewummuzaako ebirowoozo ng'embaga ewedde yabadde era ne famire ye naye ebibuuzo bye ŋŋenda okubuuza famire yammwe famire y'omugenzi kwe beesinzira ebuuze ekibuuzo ekisooka kikino omwami ono okufa kwe kwatuuse kutya ku famire ye kyekisooka lodges yabaddemu zirina CCTV kamera tebannabalagawo footage yenna ku CCTV kamera wabula story zifuma zigamba nti yabadde agenze kutaasa mwana eyagudde yabadde agingidde amazzi ba yadde agudde mu mazzi okusinziira wulira bulungi nnyo this is my assumption wulira bulungi nnyo omugenzi yabadde atudde ku biiki n'omwana oba badde mu muluumu n'omukyala ng'omwana bamulese bweru n'agenda mu mazzi n'atuukamu
ani yamuyise nti omwana agenze mu mazzi oba babaddewo ne balaba nga omwana ayingidde amazzi era amazzi nga bwe mugalabe ku vidiyo amazzi ago omwana yatambudde eri okuva ku lubalama olusooka ayingire deep in water omugenzi ono watuuka ayingire mu mazzi asevinga omwana omuto ate ye omuntu omukulu abbire afe level kyeya omwana omuto yenna tiini ku myaka oba myezi 8 mu mwaka oba myaka 2 tasobola kuyingira mazzi gamusuka tasobola gagwambu ate bwe bagayina tasobola kuyingira mazzi gamusukano mavivi atuuka eri kitaji baga nti giyagwiriddemu ye n'atasobola kuwona n'asevinga omwana tukozese common sense tukozese common sense kozesa obwongo bwo family y'omugenzi Kakooza mukozese ku magezi gammwe amazzi gali si swimming pool nyanja ennyanja ebeerako level okuva ku musenyu ogutandikira negenda ng'esebengerera mpaka lwetuuka ku level nti omuntu osobola okuba amazzi ne gagutuuka eno mbulago oba n'obuliramu ono omwana omuto yatuuse ku level n'ayingira amazzi taatayo n'adduka okuva gye yavudde n'ajja n'amusanga mu mazzi ye n'amusevinga yamusevinza atya ye okumuteeka eno ebbali ye n'asigala mu mazzi n'afa teekawo question mark ekyo nga kiwedde omugenzi ono bwe yafudde ng'ali mu mazzi kuba bangambye omulambo gulabise poliisi eyinza okukiiza bafamily nefuna kye tuyita private investigation team nga poliisi si ekirimu nze ku ndowooza yange ngamba bwende eno ndowooza yange ekisooka waliwo omukono oguli invisible omusajja ono bw'aba tebaatuze mutuge ne bakozesa omwana ono nga akanyeebwa waliwo ekitali kituufu kitakwatagana waliwo ekitakwatagana nkiddamu Kakooza bate basemutte ng'era state ekinamu mukono obanga waliwo obutakwatagana either mu family oba mu business oba abantu badde bamutambuliddeko ku bintu biri waliwo ekintu kimu era nga nennamwandu oteekwa okubeera questionable olw'ensonga nti tosobola kunga nti bbaawo yabadde agenza okukima omwana guwadde ludda wa kabadde kawungeezi wabadde the question is yagenze kurescuinga mwana yamurescuinza atya omwana n'amuwonya ye n'asigala mu mazzi n'afa buwanvu ki obw'amazzi obwo eno ndowooza yange ng'omuntu naye family bananyini musajja ono mutuuzeeko engalabi wansi mwetegereze babawe footage wa hoteeri eyo nga sitali edited mwetegereze bw'anaaba Katonda yamuyise buyisi natural bukama mumuze mirembe ne mba muwaddemu omukono ogw'enjawulo mulekeraawo okutta bannammwe nze I believe Kakooza basemutte Kakooza basse mutte naye yenna abadde mu kutta Kakooza kyewakoze kijja kukoddera family musooke munoonyereze ku mugole ababuulire omwana we yagedde mu mazzi yabadde luddawa era omwana oli bamurescuinze batya ate omusajja n'asigala mu mazzi n'afa kuba bwe mba ngenze mu mazzi okuwuga nga rescuinga omuntu nzija naye ne mu handling over then bwe yamaze okuhandolinga omwana oba bana bagenze okukimayo omwana no ono bwe yagenze okurescuinga omwana mu mazzi who went there to rescue both of them nti oba yolwawaddeyo omwana amazzi ne gamutwala ejjango ne lijja ly'amaanyi waliwo ebibuuzo bingi naye
Fenna lyekkubo Mukama muwumuze mirembe naye nga mwenna abantu abava Bulaya mwenna abantu abava Bulaya nga mwina mwaka ogwo mwegendereze nnyo Uganda is not safe for you nkiddamu mwenna abava Bulaya nga mwina mu mwogo one family members tebabali bulungi kyekisooka ekyokubiri Museveni era ekyo mutava mu diaspora mwena ssente 4 oba ekyokusatu bw'omanyi nga olina properties mu Uganda ng'oli musajja mu Uganda oli mu indigenous Uganda be very careful and you are returning back to Uganda be very careful there are so many people who went missing the moment they have arrived at Entebbe airport either day or night. So be very careful when you are coming from abroad, you are going back to Uganda. Men, especially when you have some properties and you have some cash with you. Some family members are not good. The public is not good for you. Or the public is not good. Even your friends are not good. So please be aware when you are coming from diaspora. Beera mwegendereza nnyo. Ekintu kino mujja kibuulira ku gye kinaava nga kijja eno nkoza analysis yange. Gye kinaggwera mujja kulyamu nga mulimu ebintu bitakwatagana bulungi nnyo ng'empale za Museveni. Mukitegedde bulungi nnyo. Gye kinakomeka kijja kuba nga tekikwatagana bulungi nnyo. Kyo nkibabulidde. Kakooza wummula mirembe nenze mu nnoonyereza namulega enfunye ku sayidi yange. Ebintu bino tebikwatagana bulungi nnyo. Tebikwatagana bulungi nnyo. Waliwo ekibulamu. Mukyalo ono yabadde luddawa at the time omwana yamusimatukiddeko agende mu mazzi. Era omwami ono kurescuing omwana bani abadde bamuggyeko omwana awone yagenda afe mu mazzi. Kuba okusinziira ku nnyanja nga bwenjirabye. Sirowooza omwana yatambula. No, tugende mu maaso ekyo nkirese. Mukama akuumuze mirembe tugenze ku kirala. Okay. Ngenze ku information endala. Eno message njagala egende mwenna. Bana Uganda bawangalya mu ggwanga lya Kenya nga bana bagabye previous mu video wedde mwegendereze njije mudire gye mutambula. Ate no message njagala egende mwenna kuba mu Museveni kwoli. This message go to all Kenyans and most especially the 4 members of Kenya Election Commission Board who didn't agree with the chairman of the Electoral Commission of Kenya. This message goes to you that Yoseri, the so-called Museveni, is planning to use his assassination team from Uganda to start hunt one by one in Kenya. And the team has already been stationed at either Maraba border or Busia border. Oh no, sorry, at Maraba border or Busia border. This assassination team is the team which assassinated the late Chirumira, late Abiriga, and late Kawesa. They were well facilitated. They are going to use bikes to hunt both these 4 members of Kenya Election Commission Board because they went against the orders of the chairman. They didn't agree with the chairman. So Museveni is planning to use the same tactics as he uses them in Uganda to eliminate those who disagree with him. So whoever knows these 4 members, please inform them they should tighten their security because the assassin group or the assassin group from Uganda is already in Kenya looking for these 4 members. So whoever knows these 4 members of the Kenyan Election Commission Board, they should tighten up their security because the assassination team which was assigned by Museveni to finish them is already in Kenya hunting those members. So you should be very careful, ladies and gentlemen, because Museveni is willing to take over Kenya. All right, tugende ku information endala. All right, and also I want to inform Kenyans before I go into another information that I've received information this evening
that the chairman of Electoral Commission, Mr. Chembokati, is already in Uganda, hiding in Munyonyo Resort Hotel, protected by SFC, the forces which are protecting Museveni in power. So I'm informing the Kenyan government and all Kenyan citizens, wherever you are, that Mr. Chembokati is in Uganda, hiding in Munyonyo Safari Lodges in Kampala. He's there, protected by Museveni's SFC. So, Mr. Chembokati, kubanga already batuge mukazi we yamugambya zeyo sente katali ku pressure. So omwami ono Chembokati yatuseda mu Uganda nenga ali ku speak resort Munyonyo gye yali gyasirikidde SFC mukuma. So I'm here to inform the Kenyan government and Kenya people that chairman of the Electoral Commission of Kenya is already in Uganda, senator from Kenya is right in Uganda, residing in his speak resort Munyonyo, and these hotels or resorts are managed and owned by Museveni in the disguise of the so-called Siduli Pareria. So whoever looking for this Chembokati is in Uganda, busy sleeping or hiding in Speak Resort Munyonyo. As we speak right now, he reached yesterday, protected and guarded by SFC. So whoever looking for him, don't go very far. This guy is hiding at Munyonyo Speak Resort in Kampala. Is there protected by SFC. So whoever looking for him, don't hesitate to visit Speak Resort Munyonyo. Yeah. And this is the last message for all Kenyans. As we speak right now, Museveni is very furious about the decision which was made by Mr. Raila Odinga, because he thought that Raila Odinga is going to concede, and he was hoping that Mr. Raila is not going to take the court, is not going to go to court to challenge the results which was read this week. So Museveni, when he received the information that Mr. Raila went to court, Museveni got furious and he decided to track each and every one who's against the decision of Mr. Chembokati, who's right now hiding in Munyonyo. As we speak right now, Museveni decided to send his assassination team to start tracking all the position figures in Kenya and get ready. If you start hearing that some people have been assassinated in Kenya, don't ask who is doing that. It is Museveni and his boy, Ruto. Because Museveni said that if the court decides that Ruto is the president, he's going to show Kenyans who is the real Museveni. Because he's going to teach Kenyans the lesson which they won't forget, as he had been doing in Uganda, of teaching all those who so-called opposition, by implementing his own security agents to start arresting and killing. Is going to even to start instructing, after Ruto being sworn as a president, he's going to instruct Ruto to use security agencies to be trained by SFC, ISO and SMY, and start stationing or start building safe houses in Kenya to track down all the so-called opposition and those who are against his rule in Kenya. So Kenyans, whenever you are, get to know that you need to fight against Ruto. If you don't do so, you are going to face the same situation we Ugandans we are facing, because Museveni, he needs Kenya more than you Kenyans. Because his mission is to expand his Twist dynasty across East and Central Africa, and he's going to use Ruto because Ruto is half a Kenyan, half a Rwandi, and he's a business associate to Museveni. All the money he used in the campaign belongs to Museveni. All the businesses, the biggest businesses in Kenya belongs to Museveni, and the biggest businesses in Uganda belongs to Ruto in the disguise that he's an investor, but he's working for Museveni, and also he's also in Congo doing the same business. So Kenyans, you need to fight before it's too late, otherwise you are going to face the same problems we Ugandans we are facing, that Museveni is going to deploy ISO, ESO and same way to Kenya by using Ruto, and Ruto is going to tell all his security agencies to act on orders of these agencies to track all people who will not agree with him and his rule in Kenya. That's why he's keeping quiet, because he knows exactly what is going to happen in Kenya. So Kenyans, be very careful. I want to vuddewo kanjaragira ku information eyandese. Nabasabye okuntaagingira ambassador wa Uganda mu ggwanga erya Abu Dhabi wepo ne bamemba bana Uganda bali mu ggwanga erya United Arab Emirates oba mu Dubai.
Okusookera njala kwebaza Honorable Nkunyingi Muwada okutwala obuvunaanyizibwa okuba nti wavudde mu America tewazze buzzi Kampala n'ojja osinkana bannayuganda abonaabona basula ku street n'abo abali mu detention centers ez'enjawulo oba nejo balire ddala osinga bangi nnyo bamemba ba parliament osinga bangi nnyo baminisita osinga n'abantu bangi nnyo buno obubaka njagala bugende eri minister of foreign affairs Mr. Okello wepo ne embassy ya Uganda mu Abu Dhabi etwala bannayuganda mu United Arab Emirates sona wetwogerera bannayuganda bangi bali mu kubonabona si lwakuba nti baagala wabula bwe baatuuka mu ggwanga eryo abamu balimira okufuna kye balina okufuna papula zaabwe ne ziggwako tebalina nsimbi ate nga ne obulamu bw'okubeera bwa bulijjo bwa nsimbi ezitaliiwo butyo ne basalawo okusula mu bibangirizi abamu ne basalawo okuba nti bakola emirimu gyetekkirizibwa mu mateeka nga tesi bantu kyagadde lwali tulebusa gavumenti y'eggwanga gavumenti ey'eggwanga erya United Arab Emirates naddala mu kibuga Dubai oba mu ssaza bayita Dubai n'esalawo okukola bannayuganda bonna abaali basiranidde mu ggwanga lino nga temulina byogera temulina biboogerako temulina mirimu musobole okuba nti mukuŋŋaana babaggyeko details zammwe babafunire ennyo ezibazzeeka ekintu kino baakikola mu mutima mulungi naye ate mu ngeri omu bibendala ndowooza omutima guno gwabadde gubulamukko olw'ensonga nti bw'oyita omuntu omuyala okulya emmere tomukookonya mmere eno nti ate emmere ekyabulamu ate agenda ogibega tannatuuka ate tukyalina be tulinda no ekyo kiba kirungi abaana bano bali mu kubonaabona ekisooka okusula kubi okulya kubi tebanaaba tebakola ki naye MP nga ate shadow minister ku ludda oluvuganya najja asobole okulaba abaana bano Minister of Foreign Affairs omulimu gwo ki embassy omulimu gwo ki kubanga ambassador n'akakiiko k'otwalalako embassy eri mu ggwanga oba eri mu Abu Dhabi mwe mwandibadde mwatuusewo dda okukola omulimu omunene nnyo okumanya bannayuganda bano bali mu buzibu ki beetaaga ki kino nno kye kibasasuza naye mwesuleegwa naggamba muganya okujja okulaba abaana bano kubanga bano si baana bantu bakulu abamu nno badde bakola n'ensimbi ne bazisindikireka gavumenti nefunako omusolo abaana bali mu kubonaabona kyokka tulina ennyonyi eza bombardier ezisobola okuvaawo ne zisobola kukima abaana mu luutunga nnya abaana ne baggwawo sente muzikwata mutandika zibba bobbi ngenda kukubira foreign affairs minister Mr. Okello whenever you are I'm call upon you please intervene with immediate effect. For the first time, please wake up and help Ugandans. Please talk with your boss, Joseph Bahabulwa, to accept to offer the bombardier to go to Dubai and bring back all stranded Ugandans, because those are not, I know they are private company planes, but they use national flag and national emblem. They should be chartered to go and bring back all Ugandans who are stranded. We shouldn't wait for Dubai government to do this. We should intervene for the first time. These are Ugandans who are stranded. They need help. Minister of Foreign Affairs, the embassy in Abu Dhabi, with immediate effect, muswale ko olwo. Abaana bali mu 10 si baana basatu ne bwabeera omu nga Uganda ali stranded. America ne bwabeera omu. Lwaki esayininga ddega n'ensi zino babako kye bafuna ne bawaayo omuntu waabwe n'avaayo. Ne bannayuganda abasukka mu omu, mu babiri, 10, 3, 5, 6, 10 bali stranded. Muyina obunyonyi wadde bufu. Mugende mu parliament musabe sinagenda mu parliament. Ennyonyi zino zisiba zigenda edduba ne zipaakinga. Lwaki temwefiza olunaku lumu ne musindika ennyonyi zammwe nnya ennene 2 n'entono 2 mu kimu bannayuganda bagenda badda ku kisaawe waabwe nga temulinze Dubai bakolera favor. For the first time tuyambe bannayuganda beyagalireko mu nsi yaabwe. Minister of Internal Affairs Mr. Okello, you are full minister. Talk to your boss and let your boss order the executive director to order the Uganda Airlines with immediate effect to go and repatriate all Ugandans who are stranded in Dubai. Because these are Ugandans. They are stranded in a foreign land. They are suffering. But nobody cares. Even the embassy doesn't care.
abaana baliyagalira dde mu nsi yaabwe bakubuuza oba olina okuba nga tasagala kusiva Uganda muyina ennyonyi ziduyamba ki wano singa badde Natasha ng'agenda okuzala buno omumeeko bugenda otutawanya enkya mwali badde mwasitudde Natasha ne muteeka mu yo n'agenda okuzala mu Amerika singa badde Natasha agenda kuzala buno omumeeke bwabwe bugenda tulya buno busitaani obuto obuzukulu bwa sitaani yali agenda okuzala simanyi oli patience ng'agenda okuzala kasitaani akato mwamusitula olubuto muwa ennyonyi n'amala agenda okuzala kasitaani mu Amerika kati bano abaana basasula omusolo waki temubawo ennyonyi negenda ne bakimawo Museveni ne kafamireko mwaddira patience agenda okuzala kasitaani buno bugenda otubonyaabonya mu Uganda ebbanga lyonna ne mumutundeka mu nnyonyi ne musindika n'agenda mu Amerika miles and miles ne bano abaana abatalowooza mayiro eziwuladde emitwalo 5 ne musobola omuntu okutagenda bakimayo Parliament namba bonna basirise kati munayagana gamba gandi ndingira kwagala ensi musomesa patriotism what patriotism nga tosobola nakulaga mwana wa deravo olunaku lumu ntusitudde nnyo Uganda ANC kegende bakimba emirundi ena etwala sentemeka Ethiopia ng'eggwanga likima abaana e Saudi Arabia on a weekly basis free of charge nemwe ne mudda kafamire kaamwe ekyo musula mwegaddanga ne mufuna embuto mu ne muzala mu sitani kakaso ne mukwata guno bine ne mbiteeka mu mugenda muzala mu sitani obuto ne mutwala mu America ku nnyonyi y'eggwanga muleka abaana b'omu musolo bali stranded mu Dubai tebasobola kunaaba basulanga biyenje tebalina mmere gyakwe basula mu paaka muli kusereza mu musolo ko muzimbidde embuto muzimbye ebigere bibalinyanga enjovu muganya okuyamba banna Uganda ba MP mwenna mulyamu na muzimbye amatama temusobola kwogera ku nsonga y'abaana bano mutuyamba ki muno mulimu abaana mu constituency z'aba balonda ne bali stranded tuli muntu atasobola kwogera ku nsonga zino muli mbibozibozi simana afuna obukadde 47 musoke mbuzo omugaso gwa Uganda Airlines yambira oba na Uganda in the first place enchanga mudawo simana tubatwala kusoma you can't teach someone patriotism when you are mistreating them where is your love bana abaana baagala laavu essaawa zino enyo ngesobola okugenda Congo n'ekimaggolodi ngesobola okwetikka amatooke you mean Ugandans who are stranded in Dubai they are cheap Ugandans who are stranded in Dubai they are cheap than the so-called matokes you are taking you transport from Uganda to other countries using those bombardiers mutika amatoke ne mutika enswa ne mutikago ne mutwala ne muleka obulamu bwa Uganda bali stranded era mulinda Emirates ebawe ennyonyi zaabwe bwe baba balimbe nga babadde bagala kuba kuŋŋanyiza ko mayije bali bonna bateeka bateeka if I may ask bwebanga eri ensi yakikoze nga kakodyo kino nkyogera mu kisigani kyekituufu nkibuuzabuuza singa bali ensi yagenda kubatega akanyeebwa tubayite nti bonna mujje mugenda tambulya bweri tumanye enamba gye tugenda okuteeka mu detention nga bakikoze bakazi batolo okuba tebadde strand tebalina wakusona basajja batto ne beesombola mu bungi ne bagenda ensi n'ezingako obuzizi neeteekaawo Munnayuganda alifuna ddi mu nsi ye nga naye yagenda okukola ensimbi azize Uganda ziyambeko eggwanga temusobola muyamba mugenda kuyambaani nodira omulambo gumu ogajjako n'okutekamu obuwumbi 6 guziika bannayuganda bali mu 1000 bali stranded baba asoma bitabo kyebyo
bamwe bamugamba tuli ku social media twogera mwagala tutandike kwogera nga abasaba bakazi ku bukombo twazze kusaba ku bukombo tusobola kuyomba tugenda kuyomba gudwe Enafu ze njagala okubaza bannayuganda bawangalira mu nsi ya Butuluki tulina ekintu eki nti omuntu bw'afuna obuzibu tukolera mu ffenna bingi ti oba ova mu kitundu kyekye we don't care as long as you hold Ugandan passport tukola buli kisoboka okuzza ewaka era njala obebaza mwena bannayuganda bawangalira mu Butuluki mwe balina obalirira okukipinga omutima ogwo naye ensi endala bali mu kweryamu bali mu kukola biki kati tunula ekiri e Dubai abaana bali stranded niyo okulaga solidary bannambo abali mu Dubai mwandi baddenga at least buli muntu afuna lwaki box y'amazzi ne muntu ali okubannamwe ne balya ne mutulako nabo bana abantu babagalira omukwano mbagulire sabuni mubaleetere emmere gavumenti w'enejjiro baddu bayegenda bayanga nga bafunyira avunya mu for first time ne buli omugolo okuba oli muddeeko otudde ofuuwa olidde ogezze olowooza nti bana ekizibu ekiri ku bana abamisula mu ppaka kijja kutuuka kumuyiga okuyamba bannammwe sibalagira wabula ovudde okukola gula at least gulayo gundi obokisi bw'amazzi buli butwalireko banno banywe bagulire emmere ne bogulyako abantu 5 mulala agulyako abantu 5 ne bannamwe balinga abaga nti bano si bannayuganda please mulage bannamwe omukwano ensi yakuleka kuba gavumenti etwagala naffe tuligana okweyagala mulageko bannamwe omukwano gavumenti batetwagala ffe tulagiraavu mugenzi okukola mufunye essente muli mu bed space muli bulungi temufa ku banna zirinda bulwange tamusibe ye system etambula mu Dubai oba mu musawo eriya balina omutima omulungi kati kulaba agent abali mu Dubai naba babbi omubbi nabo afuuka kizibu era esaasi omanyi nti abaana bali stranded bakyakuba masimu nze nayo muli muleeta omwana miliyoni 6 miliyoni 7 n'obatunira n'olulanga omuntu okuluma kugamba simanyi nakigenda maaso mu Uganda baani atuloga labika alina ku musambi agulu n'embuga akyazibikudde atulingizako bulingiza bw'ati naffe tuganya okutereera tuganya okutereeza obwongo eyo bisanga mu komite y'Abannayuganda wokka ensi endala zeefaako era zeeyagala neffe ne bwetulaba ku social media ku platform kujomba kwevumako we mulabe ebyo tusobola byokka bye tumanyi kuwala nabyo tumanyi nenti muntu mulagiraavu tubala ne gavumenti yenyi tetwagale tucunya bannayuganda bennyini buli omaga wesinze namuleeta abeere omupaka asirewo kikuyamba ki waki ogenda okusaala waki ogenda okusaba lwaki ogenda ne weetima tuli mutuukirivu naye ng'ate omutima gwo tosobola kuyamba lwaki toyamba bantu nze newunya bagenda ku makya ne musaala newunya bagenda mu kyaki ne musaala naawe olina abaana olese muntu munnaali wali noba tomwagala ng'omuntu waliwo kyetuyita humanity ak'obuntu gwe noyita ku bana bali mu paaka they are stranded gogendako bakofuluute notamanya naawe ekyakijja kutuuka bagwe mu bed space omulimu gugwewo obajoyininge ni at least balageeko laavu please ngenda basaba Bannayuganda kambasaba nnyiza omwezi omusajja tulagidde bulazi mbasaba Bannayuganda mwenna bali e Dubai please bw'oba ogenza okukola nga gwe olina akasente at least bane mbagulireko emmere mbagulireko amazzi munyumyeko nabo obayenkalejinga emboy lwaki agenda okutuuka okudda nga alina omuntu amubezezabezezaawo funa obudde kwa munyuka bukyali abatemulwa okukola at least ne bambi abantu balinganga abatali Bannayuganda kugamba era njala ko bazanya abaana babadde bakoze omulimu ogwo mubali ddala abasobodde okulabira Bannayuganda bambi bakikoze mwebale abatadde ku social media ba promoting abantu bategira mwebale nnyo abagulidde ebyokuli neemu abatannakola kintu ekyo naye ng'ate mujja ne mulabisa bannammwe nga mulozanga ebyonziira ekyo kibi ekyo kibi eno message njagala egende still ku Minister of Internal Affairs eno message njagala egende gye muli mwesuulire gwa naggamba mumba bannansi passport ne muwa passport aba Nigeria mumba bannansi passport ne muwa aba Nigeria passport aba Nigeria baspoilinze erinnya lya Uganda to the extent
bannayuganda batandise obbaga mu nsi ezisinga obungi nga passport zaffe zifuuse ekitagasa olw'ensonga zikolebwako emize emiyitirivu gamba ng'okunyaga ssente mu bbanka okutambuza enjaga n'okuzikolerako obutemu n'obufere bw'enjawulo. Minister of Internal Affairs, stop your nonsense. You are spoiling our image across the globe because you are so corrupt. Stop your nonsense. We are losing value each and every day. And I encourage Ugandans, please stop, be involved in selling our national identification to foreigners. If I may ask many Ugandans, how many Ugandans hold other countries' passports? But now Uganda can't work with a passport in Nigeria. When Uganda will can't work with a passport in Nigeria, where Ghana, where Cameroon, where Kenya, where Burundi, where Rwanda. Ruachaba, good about the passport is up. Koizo kulozanti aji kyagendo gikozesa kigenda kwononera kati wotogere saazi no mu Saudi Arabia kata ne mu UAE wonna abanigeria balina passport zaffe kubanga bakimanya nti abanigeria bakole fujjo lingi nnyo batandise banonyo bafulumya kati ne wasawo mulimu eyita munda Uganda kati bwakole fujjo erinnya lya munda Uganda imejje yefa oba tukyagenda funa mulimu kati mbasaba please chemukola mutusimira bonya musimira bana bamubonya ojja kuwena boyfriend guyagala muyamba kubanga muluza abanajere basinga love ku nsi. No, that is not love, that is pretense kuba babagala yo mu Nigeria tateeka sente watafuna kintu yateeka ekintu walina okujja ekintu agenda kulaga love akunaza ebigera akusenya amanya akusalirira enviiri akulaga buli kimu akutwale mu bbanga kubizungiriza kuteeka eyo ninga nakyakwagalako bwana amala okutomeza bapapa yenga akole ekiddako kubanga ye tricky yaabwe mulagera avu muzingeko bulungi nnyo muteekaawo omala ofuna ekyayagala omala okufuna kyoyagala yakole ekyayagala nenga okusinga batwagalako kibana Uganda batwagalako passport nabbakolera data game yalemedde gwamu bana Uganda basinga okunja bali China bali mu njaga bagigwamu bana Nigeria bali mu diru za battle za mbuzanjaga ne bana Uganda batono tunabaze mu business so mwegendereze nnyo ate nga nabo nasibe muli wasajja nabakazi abalungi bali da mulimu abakazi n'abasajja ba Nigeria abalungi mwe bali naye namba esinga obunene si nnungi kyembagamba nti mwegendereze nnyo temukola nnyo bintu bigenda tuswaza naye abantu abali Dubai nkimanyi an open market and open economy but the more you agree to sell our image and our national identification to those foreign people, any crime committed with Ugandan identification ningo mutu simu na Uganda, you are tarnishing your Ugandan image and you are tarnishing the entire Uganda. And those who wish to come to other countries, they will be in limbo because teri agenda bakkiriza ku bizibu byobala ku passport za Uganda. So sina kyengenda baga kisuka ku ekyo ngera baga ekigambo kimu buli muntu yebereremu mwagale bannamwe niyo kusingira ddala buli munna Uganda yenna ali mu diaspora ngoddeeka eno message mbaliriza nayo. Mwegendereze nnyo mwe basajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka alimu bali Europe wasanya Karoli Charles Peter Mayiga atuuse mulabyeko yalese mukama we so basajja Kabaka ngali mu kubonaabona ataawa ye najja atambuze enjiri ya Yosef tabasira mudano wa kalekezi jafuula nti alinga yogere bigwe by'ekiganda bye ensonga za Buganda nga yogera nsonga ze. Mwegendereze nnyo ntegedde konti obinja wa NRM mumutambulirako n'okuba nti akola ebintu byatambulira ekibiri ky'abantu 7 beyatambudde nabo the this guys of Ganti alaga abantu yatambudde n'abantu bangi ne people abantu bakuyigina walize ekyo jja kitegeera ekirala zo mukire bulungi nnyo Obuganda mu conference ya bende wera ya Buganda teri waliwo ya Uganda kina kikulaga bulungi nnyo but that's not the problem. Nze nabagamba wano wendi ekiri yatabala kyekiri nasigadde wakanja sigala wano buli kimunga kizenga wendi nga ntudde neggwe sawa zino atitibya era asuuta wasanya Kaluliga mulengejja gojjo munoonya nga nze ntudde enseka ngweri ngamba kati balengere beetwala nga nze ntudde enseka kubanga gojja kunyiiga nnyo. Jjukira omuntu anyiiga mu kusooka tanyiiga nnyo naye anyiiga mu kusemba yanyiiga bubi. Mugenda kunyiiga mujja kumunoonya mujja mugoba emisinde nga maze omutega ku lasiti ng'obudde bagenzeeko nga nze nategeera dda nja kuseka ngwenere baabo toyisa mu kiryo lyange twala
nga sikuba na wuli sikuba gwanga mugenze ensirise kubanga nkimanyi ekigendo genda maaso ne mwenda basajja bakabaka ne bazana bakabaka babatuzza mu katu muli awo naye good enough omugeme tali mwanga atagemwa negema ne mugenda kaaba nga mukitegedde Lawrence oge sigenda kusukako wano mukaba 13 ampera sabinda chika sawa sabinda chika 18 onako olungi mukaba 10 tusinkana endoza ku Sunday ku program muri mulage mengo bwinaba ntedde mbulungi jakudda nenga mutegere family omugenzi kakoza omwami yagudde mu nyanja akakola embaga mutandiko okunonyereza waliwo ekitakwatagana bulungi ku nfa y'omwana oyo waliwo ekitakwatagana bulungi mukyetegereze bulungi nnyo nenga kitalo nnyo ddala nenga bambi bannayuganda baba mu diaspora nga mudda waka nga mulina akawogo mulina ebibogaga mu Kampala mwegendereze kubanga muyinza okuloza nti iso eri Kampala basemwa eri Kampala ndebe mulina bennyini bakolako fulufote Kampala gatu alina kino alina kiri ne bakulya overbone beddize ebintu byabwe so kyekyo mukama bankomire mweraba